ente festive season yetuuse njaga kubanga ate mbasaba muyitireewokko awo ekirabulindo muwummulemukko n'ab'eŋŋanda zammwe abakyala bafumbye ebbanga lyonna osobola okumwebaza n'omugamba tugende ku Moonland Gardens tugende weewummuliremu kamaama tugende kamaama weewummuliremukko ate munnange tunaatandikirawo omwaka ogujja kale enamba yaabwe ey'essimu 0705 65 0757 oba 077409 be bannaffe aba Moonland Gardens mugendeeyo musobole okubeera nga ate mulamu be batwese mu kamiro kano akatwekye mwe tuli eddakiika ezitagenda sukka nnya omukulu agenda wagira UNCC kasente kali awo ale NCC etulako bakabejja ono fina twaleesa talina kyafiirwa nze egudi naye nayo nagirabye UNCC eyo girabe bakabejja bakane gundi yakamala okulayira okula ku board bebe kuba yasoko tuulako then gundi fina masanyaze n'atuulako awo of recent bebe kuli yabadde atuulako emabegaawo toza ne jjajja lwagadde bayagikulira. Okay. Kale kakati twayogedde ku mboozi ya Nkumba dumping site okuba nti amazzi agagivamu gagenda straight mu Lake Victoria naye aba National Water and Sewerage Corporation ne bagamba balina obukugu obusengejja amazzi bannayuganda ge tunywa naye pollution yeeyongera ku mazzi amazzi gagendamu nnyo ebikyafu ne gaketinga contaminated nabo it gets more expensive okubeera nga bagakola ki nga bagasengejja Simon aleeta ensonga nga amazzi gano gayita mu channels ez'enjawulo naawe wennyini ku Lake Victoria waliwo abagakonsumingirawo piped water amasannyalaze gadduka speed by the government eno but electrification yeri mu Uganda wano amasannyalaze gatuuse ne gyotagasuubira naye amazzi ga pipe speed ge gatambulira eri wansi nnyo kitegeeza nti nno abantu abakyali ku mazzi g'emigga ag'ennyanja ag'obugga bangi bakyali bangi kati damu National Water and Sewerage Corporation kyekolako okuyamba ku bannayuganda wojja genda ku percentage kitono abasinga tukyali ku gali kaakati pollution y'amazzi eba egenda ku affectinga bangi kubanga abalina omukisa gw'okufunagana agali pipe tibatono kale bowazi najo gyeziri oba ontegeera naye n'abali beera ku nnyanja nabo bakola ki gye bali so it is very important naye ndowooza kuba baateekaawo entebe abantu balowooza ezo entebe omukozi yaleeta zaleeta obuzibu entebe z'omukoli bw'atula ku ntebe aseetulira ddala emboozi obadde njala nkulekosa okwegera nga mpulya sikyabitegeera by'oŋŋamba tulina obuzibu wano ate no bali mu masuuti abali awo kati nandi mubagambeko fe akantu kaffe simanyi bukyabijjukira ate nina kyenzijjukira naawe ojjukirayo obwongo bwange bunafu kakati muchas abantu bakyakonsuminga amazzi ago gatuwa emmere ebyennyanja ebifuluma wano mu ggwanga muno kati tunatandika okwanga ebyennyanja mukene enkejje bye tuloba byonna byamaze okufa tugenda funa n'obuzibu obw'amaanyi tegali safe nga bedduse kyegakola nga byeyongerayo munnaye nga environment mwe gabeera teri safe kaakati omunayuganda walaga naye ye kasasiro gwe batafunira enjegeri yagwawo gwali gwakume kumanyi to moving on very fast tulinga abatafiirwa bantu KCC's plan for the West Cabinet previously made resolutions to disperse 1.16 billion shillings for the acquisition of alternative land for the establishment of a waste management facility to address Kampala's waste management crisis. Kampala KCC ebagamba by issuing advertisement inviting potential bidders to express interest with clear specifications including land. Baberenga bagula ettaka tulekade baleka naje bakole kale Simulula twecce ewagidwa